Emisango ejjekuusa kukabasanya abaana saako n'okukwata abakazi buli lukya gyeyongera mu ggwanga nga ne gye buvuddeko twakulaga emboozi wano ey'omusajja Magambo John omutuuze ow'emukono mu Kisoga Town Council agambibwa okuba nti yasobya ku baana abatanneetuuka abawerera ddala 7. Ava ku mwana w'omwami Kasolo n'akwata omwami wa mwami Kiwanuke wa Kalwiza era bw'akwata omwami wa Kalwiza kuliko abamu abagamba nti ero sesobola okumala omusango ogwo omuntu omu alina ku executive. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi ey'omwaka 2021 emisango ekikula kino gyali gumu 673 nga ku buli misango 10 poliisi gye yafuna emisango 8 gyali gyekuusa ku kabasanya abaana. Karamoja area is still having issues with security and it will be difficult for us to do much there at this time because of the insecurity. We can't send a process server to go to the community. Wano esiga eddamuzi poliisi ekitongole eky'amakomera woofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti n'ebitongole ebirala we bisinzidde okusisinkana okutema empenda ku ngeri okwetuuma kw'emisango gino gye kusobola okumalibwawo wano mu ggwanga. By improving their experiences, by also promoting a coordinated and integrated approach, as PJ has mentioned, we were working as a sector which was multi-institutional, and right now we are still, despite the fact that we are two different programs, we are still able to work together for the common good. Before byetuteekamu abaana betuyita victims abakosebwa kiyamba kubanga abaana abo baleka mu famire era gye bafunidde ebizibu oluusi tebateera nnyo okujja okuwa obujulizi. Abazadde baabwe oluusi baba baagala okujja kuwa obujulizi, abazadde baabwe babagaana oba relatives abalala babagaana. Kwegamba singa tulina shelters oba ebifo bye tubateekamu ne babeeramu nga mpaka omusango guwedde, oba ne baba nga tebajja kuddayo mu famire zaabwe babeere eyo ne tubalabirira mpaka nga bamaze okusoma ne bafuna famire zaabwe. Dr. Zeija akulira abalamuzi ba kkooti enkulu wano mu ggwanga nga yakuliddemu enteekateeka eno agambye nti emisango gino gibadde tegikolebwako mu budde. Embeera eno agitadde ku kusoomooza kwe balina ng'essiga eddamuzi omuli obutabeera na nsimbi zimala okukola ku misango gino. Esente omanyi sente tufuna mu gavumenti, tufuna ne mu donors. Oluusi esente ziba mu gavumenti ziba teziwera kubanga esente za gavumenti zibeera mu basket emu, kati buli omu gyatunuulira, buli government agency gyetunuulira, kwegamba oluusi teziwera. Naye kati tulina donors aba UNFPA bagezaako okutukwatirako. Ndowooza tugezezaako buli mwaka batuwayo sente wadde twandyagadde nnyingi ezisingako, naye at least ezo zitutambuzako. Kankuwa ekyokulabirako omusango bwe baguza mu mwaka gwa let's say 2015 n'oguwulira 2022, awo kitegeeza nti omwana bwe bamudifayiringa mpozi nga alina emyaka aba 14 aba bwadde omukyala mukulu, oluusi amazedde okufumbirwa tasobola okuva ewabba nga najja mu lwatu n'ayogera nti omanyi bankwata luli aba tayagala kujja. Kugamba emisango gino gyetaaga okugiwuliriza nga Mubiru Andrew akulira ekkeberero lya poliisi agambye nti kkooti tezikola ku misango gino mu budde, ekiviirako n'abajulizi poliisi beebeera etegese okuwa obujulizi okwewuuba mu kkooti nabo ne bakoowa. Tukosa mu nkola nga poliisi nti tuba tuleese abajulizi, tuba tuleese n'ebintu byonna ebikozesebwa, ate bw'ogamba nti tuwummulemu, ate tuwummulemu omwezi gumu ate bakomewo ate ne muddamu nemula omwezi mulala, kiba kitukosa mu budde. Kiyandibadde kirungi nti bwe tutandika omusango tugwanguye mu wiiki emu oba mu wiiki 2 tube nga tumaze, tuleme kubeera nga tulimu amabanga agesengedde, kubanga omuntu naye gwe tuleesenga omujulizi bw'abanga ava wala omulese mu kkooti ate omukomeza olulala olunaddako ng'agamba nti nakooye ebintu byammwe nabikoowa,
tetayagala nga twagala nti omusango gulirwe. Ono ayagala gavumenti eteekewo ekifo bwe bakuŋŋaanyiriza abaana bano ababeera bakabasanyiziddwa saako n'abeetegefu okujulira ku nsonga eno basobole okubakuumiramu obulungi okutuusa ng'emisango giwedde okuwozesebwa. Kale eno enkola gye tuyita one stop center y'enkola gye tutandise okwogeramuko tulabe engeri esobola ogiteeka mu nkola tubeere nti omuntu bw'abanga abadde nga omuntu gwe bakwasizza ekiriisa mwanyi kino wajja ate tetuddamu kumubuuza bibuuzo bingi tubuuza omulundi gumu ne tujjako obujulizi twetaaga ne tumanya nti kiddiri agenda bugenzi mu kkooti ate okujjamu ate komawo deno ligenda wa dokita komawo eyo embeera ng'eyo si gye twagala okukoleramu. Ffe kye twagala okukoleramu nti tuliwo okuweereza abantu b'eggwanga ate kati bano abatuusizzaako obulabe buno abamu baana bato babeera nga baana bato ate oli asooseewo ayinza okuba omuntu Asinja Apollo Baker okuva mu kitongole eky'amakomera ategeezezza nti balina abasibe ku misango egyekuusa ku by'okkabasanya n'okusobya ku bakazi abasoba mu 7 ekintu ekyongedde n'omujjuzo mu makomera ng'era ayagala olukalala olw'abasibe bano abagenda okuwozesebwa lukolebwe. Prison at 7, he goes to court at 6, and maybe he doesn't have relatives there, like this was father, and he's there on an empty stomach. So we provided, because of this funding, we also looked at that part and we thought it was important. So my Lord, we promise very active participation in the sessions, but we only request that if we could get the causes a bit faster, so that we fast track the interest and we timely deliver them to the sites. Kitegeezeddwa nga kati ekiddako kwe kutendeka abantu bano bonna okuli abalamuzi abasirikale ab'ekitongole ky'amakomera n'abalala ku ngeri gye bagenda okukolamu omulimu guno mu bwangu. Dr.Zeija atubuulidde nti baakutandika omwezi guno mu bitundu eby'obuvanjuba n'obugwanjuba. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.